Yeah, yebaleka omukwano gwange. Omanye ebiseera ebisinga bwe njogerako naawe, bwe njogerako gy'oli, bwe mpulira nga buli kimu kirungi gyende. Mpulira nga everything is fine, mpulira nga everything should be good. Ogamba otya munnange? Leero nze n'ensonga ey'okuba abeegendereza. Wali weegendereza nnyo bw'obanga olina ekintu ky'okola mu kupapa, let me say like that, ng'opapa, yeah, that could be the way to describe it. Engeri y'okudescribingamu ng'ekintu ky'okola ekyopapa tokifuna oba tokiraba. Tugeze olina empiso gy'onoonya naye oli ku panika, onoonya opapa, onoonya okola otya, onoonya tosobola kugiraba. Ne bw'okola otya, ne bw'okola otya togiraba. Ne bw'oba ogamba nti wano nagirese, ojjukira nti yes, ndabika nagirese wano, ndabika nagirese wano, n'onoonya mu kupapa, mu kwanguyiriza, ng'oba gw'otaana tosobola kugiraba. Lwa nsonga you have not concentrated, towaddeeyo mwoyo, totaddeeyo mutima kufumitiza noga kansooke nsirikemu, kansooke neetereze, nzijukire bulungi wawe natadde ekintu, nzijukire bulungi wawe natadde ekikopo. Kale essimu nagiwummuza luddawo. Ninako akaboozi akamu mukwano gwange yanyumiza nti yalina anti we baagenda mu lusuku bulungi, naye kati baatuuka mu lusuku balina okusalira ebitooke, n'asalira ebitooke akasonga akalina, n'asalira ebitooke n'agenda bamukubira essimu akaso n'akassa mu nkwawa. Kati bwe yakassa mu nkwawa n'akwata essimu n'ayogera aba akayivaako omukwano gwe n'ajja n'amusanga mu lusuku bali mukola ne banyumya emboozi ng'akaso kali mu nkwawa. Bakitegeera. Kati bwe yagenda nange tudde ku mirimu, saagala ate tugitwaba tulina kunnyuka ssaawa nga 4, mbadde njagala bino ebitooke byonna tube nga tubimaliriza. Bw'agamba akaso kali mu nkwawa, nga omanyi lemese abantu abanenenene, omukono guno gusobola okukwata bulungi, ne bwoba wanise omukono bwoti gusobola okusigala nga gukyakutte. Kati omukono gwasigala gukyakutte mukwano, n'agamba akaso nkataddewo, n'anoonya akaso bannange enzibiki, n'asooka atula wansi n'ekalakasa. Kati omuntu agenda gamba naye onoonya kiki, onoonya lwaki okagamba n'abaako nga bagamba lwaki otugamba bino titunakulaba, kasoobedde oli wano n'akasoobedde osala biki agenda okukyuka bwati ng'akalaba akalingiza mu nkwawa ze. Kiki ekyo, kisi kyo kyonoonya mu nkwawa? Kyo kalaba nga kali wano kumpi, ng'okitegeera. Kyentegeeza bw'oba concentrated n'ossaayo nnyo omwoyo okujjukira mu ntandikwa kyatandise kitya, osobola okumanya, osobola okuva mu situation embi. Nolwekyo n'ebya Katonda bwe biri, Katonda akolera mu budde bwe, Katonda teba mu papya. Nze Mukama mpulira nkooye njagala kuva wano, n'osaba n'oleegeza n'olerera bugu si muliro. Bw'okisabidde si bujja okukifunira. Ebya Katonda akolera ku budde bwe mukwano. Olina okussaayo omutima, olina okussaayo omwoyo mu buli kimu n'ogumiikiriza. Katonda akolera mu budde bwe. Gwe genda gy'ali mukola, gwegamba gw'omusabe kubanga ye nannyini byonna tebamupapya, tebamuwalabula mu abaagala ebiyidde. Oluyimba olwo tugamba bulungi omukulu Joseph Sega we yayimba, tebamupapya Mukama, tebamuwalabula abaagala ebiyidde. Ate ne bubububu teguba muliro gwo. Okitegeera mukwano, Katonda muwa obudde okukola ekintu kubanga ye waanaakikolera bw'ojja okuba okyetaagira okusinga ennyo. Mukwano. So nolwekyo wa Katonda obudde okukola ekintu kyo bulungi. Musabe Mukama, taata neetaaga okugenda wano, taata neetaaga okubaako wentuuka, mbutuufu njagala mbeeko wenneeyongera mu bulamu bw'ensi eno, nkusaba taata onnyambe okimulekere. Nate n'omubanja ye nze ondona ki, nze nazza bwaki yerererere. Ojja kubeerawo n'omukwano, okitegeera mukwano. So give God time to do what is best for you. Akunkumire Yesu, akunjagalire. Siba bulungi.